eyo gyolaba y'ensonga enkulu lwaki twagitumye Town View Estate tuli Buwama. Twabadde ne Palm Village Estate, abantu bangi balajanye nga bagamba bannange twagenze okuzuka nga mutugamba nti Palm Village yakoze eki eweddewo nga twasubidwa project etandika ne kuntuga nti kakana twabagambye nti nga tumalako omwezi ogwa December nga tumalako omwaka 2025 tugenda kukola birungi byokka. Eno gye tusaba okuludde bagiyita Town View Estate Buwama era tuli ku kkubo lyerimu eryebonjako. Ojja kwebuuza nti kweno n'eri eyabaddewo eriwo esooka gye nsooka okutuukako ngamba mu town eno gy'osooka okutuukako eno eri wano endala eriwa eri wali weeyongerako mu maaso ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2025 lwe tugiguddewo. Estate eno erimu ploti ntono si nnyingi, eriko ezitandika n'ekkubo za miliyoni 12 ate ezitatandika na kkubo eza residential za miliyoni 9 zonna fuuti 5 ku 10 n'ekyapa. Essimu ya office gikubeko kati obagaye nti njagala kulambula, njagala kusasulako, njagala kubooking, buli kyoyagala okukola eri ready. Essimu ya 0700 63 n'era 63 37 0700 63 63 esembyayo 37 bagiyise Town View Estate tuli Buwama. Mwami Lugonvu tandikako na mmeka? Zonna bw'ozimpa nsanyuka naye ekitono ennyo tandika n'obukadde 5. Ekitono bw'oba olina obukadde 5 6 7 sasulako nze nkuwe. Ate ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula otandikirawo okukola ki? Otandikirawo okukozesa. Kyekyenjawulo kye tuyina. Bagiyisa Town View etandika na kkubo neighborhood weeri, ennyumba weeziri, masannyalaze gali mu nfo, buli kye weetaaga ky'ogamba nti kino kweno estate tukola ki? Twakikuwadde n'amazzi gennyini malidaadi. Tandise na mwezi tuguguddewo naawe at least ogenda okumalako omwaka 2025 ngoga nti nyina ke nasuuza waakiri akoko weekali we wantu w'osobola okuva n'ogenda mu tawuni y'e Buwama n'okola buli kyoyagala.